Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako. Olunaku olwaleero njagala twogere ku kitooke. Ku kitooke ekyo tugenda kutunuulirako gye bayita engo yeeyo tusobola ogiyita ettooke. Ebiseera ebisinga ekyo ekivaamu ettooke bakiyita engo. Kati yeeyo engo eyo singa ekutuka ku kitooke waggulu n'egwa wansi esobola okugwawo bulungi wansi oba ne yeesimba. Kyenjagadde tubeere nga tutunuulira engo eyo ebiseera ebisinga kiba kizibu kutukayo waggulu n'egwa wansi, naye singa kibeerawo ebiseera ebisinga tekibeera kirungi. Naddala ng'obadde olinawo akasuku ewaka, oba olina olusuku lunene oba akasuku, oba ng'olinawo kale ebitooke byo nga 5 oba 10, kikyolina okukola obeera oteekeddwa ogikwata bulungi nnyo n'ogitwala n'ofuna gy'ogisuula. Naye gy'olina ogisuula osobola ogisuula mu masaŋŋanzira, ogiteeka bulungi mu kantu oba mu kakutiya oba mu kaveera n'ogitwala mu sitenseni. Naye bw'oba ogisuula mu sitenseni osobola ogyonoonayonoona, kijja kuba kirungi nnyo olw'ensonga nti engo eyo weekutuka waggulu n'egwa wansi tekiba kirungi. Ezimu zimanyi okugwa ne zeesimba bulungi olw'ensonga nti eno engeri gy'ebeera nga nsongovu nnyo, ate ettaka bwe libeera nga gonvu weebeera egudde zitera okwesimba. Endala zigwa bugwi ne zeebaka. Oba egudde etya oba etya, gikwate gitwale mu sitenseni gy'oba ogisuula. N'olwekyo njagadde mbeere nga n'ekyo kibabuulira abalina olusuku. Engo eyo weekutukayo waggulu n'egwa wansi tekitera kubeerawo, naye singa kiba kibaddewo ogirondawo n'ogitwala n'ogisuula mu sitenseni. Naye oba ogisuula beera ng'ogyononayonoona obutooketooke obwo bubeera munda obeere ng'obuwagulawagula obusuule mu sitenseni. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.